The Newsroom, where untold story is revealed. Barimo kuba president obalabaye teri wa polisi ayina magezi mera bamajje bwe gali kukweyisa n'abapolisi gyali mu kkola. What are you doing? Look what the police is doing. omuyita nti Museveni alese emirembe, Museveni akoze ng'abajasi bakyayambula n'abaana engatto giriddawa amagye galiddawa gabba abantu, amagye ne gabba amasimu g'abantu, amagye ne gambala Timbaland ne bakoleka mu bigere, amagye ne gatwala ssente, amagye ne gatwala n'emmere, ago gaba magye. But today I'm not asking for a vote. Today I just want to ask you to go out and vote. Vote for what you believe in. Even if you don't vote for me, vote for what you believe in. Vote for Uganda. Vote for freedom. Vote for justice. Vote for unity. Vote for a new Uganda. We can do this. We can change our country. I don't know what is waiting for me. I am campaigning while putting on a bulletproof. But I know these murderers. They have killed generals. I am not even a corporal. So the only thing I have to use is the truth and the Almighty Obama. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Banirizaako nate abatulaba era abatugoberera ku Beyond the Newsroom, then kwoteka unscripted yugi abannaffe abatugoberera ku Deni Exclusive gye tunyumiza emboozi nga tutaddeyo ko ku mboozi zaffe endala bwe mba muzisanze yo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga ate mutulaba. Njagala okubeebaza olw'okutwagala ennyo. Ekituufu kiri nti mutulaze omukwano ate nembeebaza okubanga mwagadde nnyo kojja wange ono Isima Lubega olw'ensonga nti buli kyaleeta n'akoonako mubeera mwamulinze dda, era tubadde tulina emboozi zetukolako mu wiiki nga muŋŋamba singa kati Isima abaddewo n'ayogera ku nsonga eyo nga mbagamba kimukakkana tujja kubeera nga tumuleeta. Ate engeri gy'ababbize tusobola mufuna buli lunaku abaako emirimu emirala gyakwasaganya. So olunaku olwaleero tulina ensonga nnyingi nnyo nnyini ddala ze tugenda okubeera nga tukoonako. Nammwe mwalabye bebekulu byayogedde, ne mulaba ababadde e Mengo, poliisi yiyo ne Broking Kyagulanyi olunaku lwajjo olulambirira mu West Nile teyakubye campaign. Poliisi nevayo negamba nti yaganye gye twadde tumutegekedde okubanga agenda campaigninga ye n'asalawo ayagala agende ewalala. Chofola batwa mu Brookings ne tugamba yiyi bannaffe ne twewuunya poliisi ya Uganda, naye ebyo tuba tubisuubira ebyoku either tulimba oba tubuulira amazima. Kati awo kisinzira kibbo kye baba basazeewo okutuwa. Then waliwo abakyadde e Mengo, omanyi okukiika embuga Kalombolombo oba mpisa wano mu Buganda okugenda n'okiika embuga ew'omutanda oba oliawo bw'oba olina ettu n'oli mutwalira kirungi, era waliyo abagenze ne babaako ne byebakola. Ekyokujjako internet kyeraliikiriza bangi, abamu twandimaliriza ng'emirimu gitukendeddeko nga batugjeeko mu kulonda. Wabula nalabye nga UN mu sekita ya human rights ng'ajogerera avuddeyo agamba Uganda esusse okutyobola eddembe ly'obuntu. Naye ne tulaba owawano Wangadya ng'ate ayogera birala. Anyway, ensonga mpitirivu mbanirizaako nate taata omukulu Isima. Mbadde nsaba weeyanjule Mukama wange obuuzeeko ku bantu abatulaba ku Beyond the Newsroom olunaku olwaleero. Bane mwebale kubeerayo, mwebale kutwagala, mwebale na kwagala mukutu guno, mwebale na kutulindira. Tetuli ba kitalo nnyo,
naye tugezaako okuttaanya ensonga because tuzimanyiiko ate tuludde mu kisaawe kino. Ensonga tuzimanyiiko ate era tuludde mu kisaawe ky'ebyobufuzi. Amina. Ate nno kiba kya tuba twesiimye nnyo okuba n'omuntu ali experienced ng'aluddewo ng'ensonga aziraba. Manye ensonga zinyuma nnyo ng'oli nalabye so si nawulidde. Kati n'olwekyo sinze wa kitalo oba pulogulamu si ey'ekitalo naye mu byobufuzi tuluddemu akabanga ate n'ensonga tuzimanyi. Abo bonna bamuwulira bagira batusanze mu byabufuzi. For advantage gye tusinga abalala twakeera okulaba mwami Museveni nti mubi ng'ate bo bamukolera bukolezi. Advantage gye businga abalala twakeera okulaba mwami Museveni nti mubi ne guno gujwa tukyamuwakanya. Sirina lunaku lwe nali nzikiriza ne nga nti mwami Museveni mulungi ate era sigenda mukkiriza paka yawumira kiyama wange. Sigenda kukkiriza mwami Museveni nti mulungi paka nga ntuuse mu kabuli. Naliko byakoze ebimu. Kiriwa Kyogamba ku bintu byonna bibaddewo. Gwe mpaayo kimu. Museveni talinayo birungi. Talinayo wadde n'ekimu. Gwe mpaayo kimu. Gwe mpaayo eki. Nga juzi General Washanda yali wano ng'atugamba singa si mwami Museveni ne bano Bobi Wine mwe tetwandibalabye nako. Kati olukusense lwatta abaana okufaako kati n'agema abaana. General Sande si yategeera ennyo. Ekisooka akaddiyo omulaba atambula amenyeka bumenyesi obulidde n'obukadde bumuweddeko ate si yategeera ennyo ng'omuntu atalina na buyigirize owa P2B. General Sande wa P2B yalimu okusoma. Mukama we yaleeta bonna basome bonna basiruwale ne yalimu ogenda okusoma bonna basome. Bonna basiruwale bonna basiruwale. Abaana b'abanaku nno abatalina ssente terinawe mwana waawo asoma ingi n'ofuna 0 ku 100, mathematics ku 10 n'ofuna 0, SST ku 10 n'ofuna 0, sciences ku 10 n'ofuna 0. Waba basoma subjects 4 ulidde n'ofuna promoted to another class. Ng'ofunye zino ne bakupromote to another class. Because government yagamba ensoma yaayo tesigazaamu mwana terina ssente. Government tesigazaamu mwana terina ssente. Kati omwana oba ayise oba tayise you are promoted to another class. Museveni bwe yasoma ebyo byaliyo oba gwe bwasoma ebyo byaliyo wabangayo repeating discontinue era nga bagamba repeat katwayitanga nti ddamu weetegereze wabango ne discontinue okugoba mu ssomero ne bagobera ddala mulawuto ngagamba nti awo n'okubwongo bwe sina bwongo bwe oba fujjo n'obwongo yes tumugobye ng'omwana asobola oba n'effujjo ne bamugoba ng'era tweraliikirira ebintu bisatu ffe twasomeranga nga tweraliikira repeating ne discontinue ono tweraliikiranga bibiri promoted yalinga ekubuusa ekibiina ekirala promoted to senior 2, promoted to senior 3, promoted to senior 4. Ne kasanga wasanganga ku report nti repeat oba discontinue omanya kaweddemu ng'eyo ne bw'ogitwala ku ssomero ki gwe teri gye bakolaza ejja kuwa. Kati ekyovula nti ey'ensoma nze njiyita bonna basiruwale. Kati General Sande ye mukadde yatasobola kutambula yatasoma buli kibi kiri ku ye. Ejeno yasoma bamutikidde waneeno ku Deje University mwezi guno yaguze bigule. Olaba ne Kasalini naye bamutikidde. Kati abona bona Kasalini owa P2B drop out. Ne institution zino zigenda kuswaza nnyo. Mumala gatikira buli muntu. Obuusabuusa obuyigirize bw'abantu sisobola wabawo omuntu nga ne bamutikkidde obuyigirize tebumusaana okusinziza ku byakola.
kati juzi nalaba Catherine Kusaasira nga yeetankula ku stage neri puzzle neyeetankula ne beegwa ku stage. Si buli muyimbi nti ateekwa kwetankuula, muddeyo munono y'okuyimba. Wano teri muntu asinga kuwomesa kuyimba nga Mr. Kisemakula ne Geoffrey Lutaaya. Ne Ronald Mayimbi tebeetankuula. Naye nagamba wamma Mwami Museveni kyavanga tajjaako masiki. Tosobola kwetankuula bw'otyo n'otovaamu kisu. Abo abaana beetankuula nnyo ne bavaamu n'ensu. Beetankuula nnyo ne bavaamu n'ebisu. Nage wamu omusajja kyava kulaleze tajjaako masiki. Waliwo abayimbi kati nze neegomba nnyo Maureen Nantume. Neegomba nnyo Juliana Kanyomezi. Era mu bayimbi abakazi mu nsi neegomba Kanyomozi Irene Nantume. Ne wali olabyeko nga beetankuula. Nene mwetankula mwe banene balwawo n'okukola ebivu. Mumuvaako ensu. Omusajja ne bw'aba tajjaako masiki nakitegedde gunanga nti wamma buli abeera kulala ya Mwami Museveni ne batajjaako masiki baba batya bivundo biva mu bantu abo. Teri bateekawo sisitemu y'okuyimba. Walaba ng'omugenzi Eri Wamala. Eri Wamala yeetankulanga bw'atyo. Omwana ayinza n'okubuuza nemwe ne mwebaka ku lubuto. Omwana ayinza okubuuza lwaki beebasa ku lubuto babadde bakola ki, ate ne mwekwata okumala eddakiika 3 mwekutte. Ensi mugikunamya, ensi mugisitaza, mugyesitaza. Ebikolwa ebikolebwa byennyamiza abaana baffe. Twagala omuntu ojje ku stage ng'oli decent, towenyinyaza muntu. Kwegamba immorality etandikira awo. Naye mwe banene mwe muvaako ebisu. Ujide mwe mutasobola kweyonja ate mwegayuukira ku mastage. Baba bajubisa kuyimba nedda osanyusa audience. Omukulembeze agenda okwogera nga abantu bonna kati nze omuyimbi wange bamuyita Lord Fred Sebatta. Era ne mu ssimu zange ne bw'ogikubaku kati luyimba lwa Fred Sebatta lwe lulimu. Ne Sebatta ayimbidde emyaka 44 22 years. Ayimbidde emyaka 22. 42. 42 years. Ne Sebatta yali yeemookodde ebyo ebyekisirusiru. Naye omusinga kuyimba wano yakoze ekivvulu mu Serena yabadde aweza myaka 42. Ulidde najjuza buli muntu yenna naye nga buli tiketi yabadde ey'emitwalo 10 ey'emitwalo 2 wadde baamunyaga omutegesi yamunyaga naye era yajjuza. Abantu baleka kuteekawo trend nti omuyimbi olina kuba muguuli, omuyimbi olina kuba mutamiivu, omuyimbi olina kuba ekitasaana. Wano waliwo ogundi muganda wange Moses Matovu owa Firigo. Wali omulabyeko nga yeegira? Gyowentaka wali omulabyeko nga yeepaakyuka ebyo? Tulina abayimbi abayimba engeri ya decent ey'obuvunaanyizibwa teesittaza. Nze gwe ku nsi neegomba Maureen Nantume kwegamba ne Juliana Kanyomezi. Because of bayimba bulungi, batandika bulungi, bambala decentire. Ne tukooye ebyo ebyakusaasira gwe munene gw'ovaamu ebisu. Wulidde ne mujjanga ne mukola kutya mujja kuvaamu ebisu gye mwepaatikira eyo. Kiyinza obutasanyusa public yaffe eno omuli abaana bato abato ababa ku bivvulu ebyo. So kyekifaananyi kyogezaako kusiikira. Mujje ku stage muyimbe nga n'obuvunaanyizibwa ne muleke bye mwakoze ne liri puzzle ne mwekwata ne mwekuba wansi ekigo omu n'abeera ku lubuto lwa munne okumala eddakiika 3
omwana omuto abuuza maama abo kiki bakola kiwulidde kiki ekyo kye bakola. Okay, abalungi abatulaba era abatugoberera tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom yenze Deni mukulu Isima olunaku olwaleero President w'ekibiina ki National Unity Platform ali mu bitundu bya Adjumani gyakubye kampeyini embuyaga emiti negisiguka tulabye namungi w'omuntu ne twebuuza ekibuuzo nti ddala eno bulijjo waliyo abantu abayayaanira enkyukakyuka bwe tutunuulira nti osobola osanga abasajja nga ba Moses Ali nga be bakyajja nti ye MB azze ffe tetulina gwe tumusimbyeko muntu yenna naye ate ne tulaba numbers zino eno kiki ezitulaga mukulu Isima anti abantu abo bonna bakulaga nti bakoowa dda mwami Museveni baagala enkyukakyuka. Kati Moses Ali musiraamu munnange ne Moses Ali lwakuba Katonda talagirwa oba oyagala nnyo Katonda amukime nga bukyali agenda amuwummuze nga bukyali awo omuntu kyasobola kukola omulaba wano kati abaana bamuzanya ne yeekomba n'abanga ekisolo nga yeekomba bwekombi oyo aba takyasaana kuva na mu nnyumba. Moses Ali ayingira mu paalamenti emmotoka y'ekibibi n'etandika okuyita kibibi Kaabasanda Seetawano Gombe emmotoka n'etikka n'egenda ekibibi ali mu lukuubo lwa paalamenti tanatuuka mu katebe emmotoka n'ekomawo mu paaka neddamu neeta kibibi Gombe Kaabasanda wano nga Moses Ali lwatuuka mu katebe mwatuula. Oyo aba takyali muntu oyo aba afuuse kimpenempene kinjirinjiri. Ulidde Moses Ali anyiiza nnyo wa obusiraamu bwe bwaleeta ebisanja ffe mu busiraamu tulina bannabbi 25 nabbi Adamu alayhi salaamu okusaasana emirembe gibeere ku ye Katonda yamukola mu ttaka. Ulidde nabbi Isa alayhi salaamu okusaasana emirembe gibeere ku ye Katonda yamukola talina taata we. Nabbi Isa nabbi Yesu Maria yamuzaala nga talina taata we. Ulidde nabbi Sulaimaani okusaasana emirembe kubeere ku ye ye nabbi akyasinza okuba n'amagezi kuba Katonda yamugamba nti nkuwa eki n'amugamba mpa mbe n'amagezi. Nabbi Sulaimaani oba Solomoni bannabbi babaddewo bangi ab'ebyafaayo Katonda yali asobola okulekawo nabbi Adamu nga bwali nti yasooka ne Katonda n'aleeta paka ku bannabbi 25. Ffe ebisanja byatandikira mu busiraamu civilized yatandikira mu busiraamu ekkomo byatandikira mu busiraamu. Kati gwe omuntu n'obeeraawo n'otandika okwekomba nga kannawolovu neweekomba ng'ekisolo wulidde kyonna kyosobola ku nsi kiba kibi nnyo. Abantu bo balaga bamwagala nnyo teri muntu amwagala. Moses Ali baakola endagaano ne mwami Museveni. Moses Ali yali mujaasi ow'amaanyi. Moses Ali yalina abayeekera kati abayeekera yajja n'abayeekera 100 n'abagatta ku ba mwami Museveni. Abayeekera abo babayitanga western wabavanga mugundi babayitanga West Nile babayitanga West Nile oba Frontier. Kati ne bakola endagaano kitontabaalanga nange togenda kuntabaalanga ogenda kumpa ekifo kyange paka nawe lw'oliva. Era mwami Museveni n'afiira wano Moses Ali teddayo muwa kifo oba mwami Museveni ne bamuggyako Moses Ali tebaddayo kumuwa kifo. Kati ezo endagaano ez'ekisiru nazo ziba mbi. Moses Ali ozadde abaana olina n'abazzukulu. Moses Ali kati takyasobola na kujja mu bantu alina kumwanikako ku musana bamuzeeyo akawungeezi. Lumu alituuka mu paalamenti n'ayonooneramu namu n'okwonooneramu nga tamanyi kyali mu paalamenti ng'agiyita toyireeti. Kati okutuusa ku muntu bw'otyo muba muswaza famire na ddiini ye
baliwo abaswaza gavumenti yennyini wa gavumenti senga eddamu neekola endagaano naye nti owaayo okuze nnyo tokyategeera tuweeyo mutabani wo oba tuweeyo muzzukulu wo ne olabye abantu buli Bobi Wine walaga ate naddala mu West Nile kiyitiridde abantu bali ku nkalamata abantu bali ku nnyota ya change. Kyagulanyi obuwagizi obw'amaanyi abulina mu Buganda na mu Busoga wokka. Ani akulimba okuggyako ebidoli bebyogera ebyo embalala tewabalabye embalala bakutte abaana ba Nuupu 108 bali mu makomera bakutte emmotoka 75 babbye amasimu abayita aba security babbye amasimu babbye ssente bayambudde engatto teri mwana yasigaza Timbaland bazibbye abo muyita nti Museveni alese emirembe Museveni akoze ng'abajaasi bakyayambula n'abaana engatto giririddawa amagye galiddawa gabba abantu amagye ne gabba amasimu g'abantu amagye ne gambala Timbaland ne bakuleka mu bigere amagye ne gatwala ssente amagye ne gatwala n'emmere ago gaba magye embalala amagye gabba gayambula abaana engatto zitimbaland amagye gatwala amasimu g'abantu amagye gatwala ssente amagye gatwala bbaka z'abantu nze edda ekyaŋŋana okuyingira amagye lumu abasajja ba Museveni bajja bayimba moto nawaka kibibi nawaka moto nawaka babyo eggombe o moto nawaka mama o moto nawaka nawelekera abajaasi paka ndowooza mu bulo ne bakubanza emiggo ne baŋŋamba obujaasi omanyi kyekitegeeza obujaasi kitegeeza mubbi kitegeeza kuweereza ggwanga lyo yisima omujaasi kitegeeza mubbi era kyekyankubyeko emiggo era ne kaakati nze mmanyi nti buli mujaasi ateekwa kuba mubbi kati oba tebali babbi engatto z'abaana ba Nuupu babambula zaaki amasimu g'abaana ba Nuupu batwala gaaki oba ebimu byefaanaganya birina engeri gye bifaanaganamu ebyamagye ng'ate sikuba oluyi mu pulogulaamu kati eno mala eno Timbaland gye nyambadde abantu bagiraba wano kiraka tebagiraba bulungi eya Coffee Brown Timbaland ino kanjiraga abantu ino njambadde kati Timbaland yafaanana ddi yafaanana ddi ekyambalo ky'amagye nange nina Timbaland lino abasajja baavu tebasobola nagula ngatto abajaasi baavu buli wabeera okwekalakasa banyaga bintu by'abantu amagye kitegeeza kunyaga bintu by'abantu amagye kitegeeza kuleepinga abantu ebikolwa binene bwe biba bikolebwa muntu nga Ssekinomu so singa ekitongole nedda ssebo era nze ago amagye sisobola gayita UPDF ne bonteeka ku gun point teri magye gabeera nti Uganda People's Defence Force ne gakola ebyo ago amagye ga mwami Museveni's army Museveni's army not UPDF teri magye g'abantu nga gatwala n'erinnya ly'abantu nti Uganda People's Defence Force ne gakola ebikola ebyo ago amagye ng'ekira ga Museveni's army not UPDF mukulu yisimu otugambye nti bino ebigambibwa mbu Nuupu obuwagizi bulina mu Buganda wokka ate nabamala nti mu Busoga nti ebyo byonna byakigwagwa biwenga bye bitategeera bizolozolo biweewe anti tebibulamu isima kyotugamba nti NUP erina obuwagizi mu Uganda yonna everywhere oyinza kyennyonnyola oti ekyo ate tewakirabye ebusi batugamba ye muntu akyasinza okubeera omungi mulaliza Bobi Wine mu North okirabye mu Arua batugamba ye muntu akyasinza okubeera omuntu omungi
walabye Masaka, walabye Mbalala, walabye Lukungiri. Ebyo biweewe bizolozolo. Biswayini. Wanji. Biswayini. Kola bichi. Bye bitategeera. Omanyi omuntu gwe baaloga ne bw'omulaga eddagala alya menvu. Omuntu gwe baaloga ne bw'omulaga eddagala alya menvu. Bobi Wine naye bamuzanyisa. Bobi Wine naye bamumanyiira. wamanyi bwatyo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oba naye kenyini ageetya. Bobi Wine naye omwepankako. Bobi Wine teyeepakeko. So bino byonna mu West Nile Kyagulanyi naye alinayo obuwagizi obungi si mu West Nile, Uganda yonna. Kwegamba bino bye tulabyeko mwajumanyi bya bulijjo Uganda yonna. Mukulu Yise olunaku lwajjo mu bitundu bya Iziti Amuru Legu gyabadde Robert Kyagulanyi Ssentamu nga gyalina okuba kampeyini olunaku lwajjo. Poliisi yamubulookinze n'emulemesa okuba nga akuba kampeyini paka olw'eggulo bwe batuuse nga balaba obudde buweddeyo ne bamuta n'agenda munnange ku woteeri gy'anaasula. Kino ekya poliisi okumubulookinga ne bamulemesa okugenda gy'alina okampeyininga okyogerako ki nga ggwe? Anti nze kati abapoliisi abo era nze nadde n'omwana wange yabadde ayaga kuyingira poliisi ne muga tondeetera bwavu waka. Omwana we yabadde ayaga kuyingira poliisi n'omugana oweereza ne muga tondeetera bwavu waka. Engeri gye bayavuwala ennyo baggwamu amagezi. Gwe omuntu asula mu yinipooti, omuntu n'asula n'enkoko ze n'asula n'embaata, olidde kati onoomusuubira ddyo okuba n'amagezi. Teri wa poliisi alina magezi. Omuntu ng'asula n'enkoko n'asula n'embaata, olidde n'asula n'ebiku n'asula n'ebiyenje mu kantu bwe kati amagezi go gonna gakoma bwe gatyo. Teri wa poliisi asobola kutegeera. Era nze owa poliisi gwempeeki. Owa poliisi gwe w'ekitiibwa ye Kenya poliisi, Tanzania poliisi, Rwanda poliisi. Lwaki si Uganda poliisi? Bano abasula mu bidoli. Olaba omusirikale ono okusula mu mbeera enembi emufoosinga okuba ng'alwanirira. Teri kyongera muntu magezi nga kulya bulungi, kwebaka bulungi. Kyongera muntu magezi nga kulya bulungi na kwebaka bulungi. Teri muntu yeebaka bubi aba na magezi. Era abantu musooke mukole obuliri. Nze wano owulidde ntumye emmere mutukke gw'ogamba ndi wa bbeeyi nnyo. N'owulidde ntuma omuwala mugagenda mutukke ondeetera emmere. Omuntu okuba n'amagezi kwe kulya obulungi n'okusula obulungi. Kyongera ku magezi g'omuntu. Bw'olya obulungi n'osula bulungi weeyongera ku magezi. Katonda ge yakuwa weeyongerako amalala. Era olowooza nnyo. Ne kati abo abasajja basula n'enkoko, basula n'embwa zaabwe, basula n'ebiyenje, basula n'ebiku, basula n'embaata, basula mu toyireeti. Banafuna ddi amagezi? Okolo Yesu. Kino kye baakoze okumubulookinga Kyagulanyi nga ye kimwongera maanyi oba kimumalamu amaanyi nabo? Ate kati Kyagulanyi oyinza ddiri osobola omumalamu amaanyi. Buli luki amaanyi ga Kyagulanyi gatumbuuka butumbuuzi galinganga gali ku sepulingi. Kyagulanyi amaanyi ge galinganga gali ku sepulingi. Amaanyi ga Kyagulanyi gali ku sepulingi.
buli ddakiika gatumbuuka butumbuusi gagenda gatumbuuka butumbuusi kati abo abasiru abapoliisi sirina biseera byabwe nze nkugambye nsanyukira nnyo wa poliisi nga musanze ng'avudde Kenya oba nga ngenze Kenya nsanyukira nnyo wa poliisi nga musanze e Rwanda nsanyukira nnyo wa poliisi nga musanze Tanzania naye owawano oyemerera n'omubuuza nako ne mubuuza nako naye abawano abasula mu toilet bavayo nga bawunyanga eggwanika ly'emulago nabo bantu wulidde abo nganza nabo isima bano nno booyogerako baana bammwe abyomukyala nze nyinza okusindika omwana wange mu poliisi nva kugamba wano nti omwana wange namugeetogeza isima nansonyiwa okusala ekirimu nina omukyala gwe nalabye ku TikTok ng'ayogera alaga mutabani we musirikale wa poliisi badde bwe balina owa booda yazze n'amuyisaamu piki n'abuuka piki nemuyita mu magulu n'agwa wansi wa booda amusitulawo ne bamutwala ne bakwata owa booda ne bamutwala basirikale bannene piki omukyala ng'agamba naye bannayuganda lwaki mwakyawa nnyo abaana baffe nabo guli gwe bakola mulimu bakole emirala aleke tusirwalirako bakole emirala nze navuganga special from special nengenda mu saluuni owulidde nze ndi kinyuzi amwe kinyuzi by professional manyi okusala enviiri manyi n'okukola enviiri z'abakyala manyi champagne set manyi treatment manyi retouch manyi okunaazaamu manyi okusanyirira manyi n'okusiba bwenziruka mu saluuni nadda mu taxi amwe former taxi driver amwe senior an expert taxi driver ku Kajjansi stage n'Entebbe stage wavugira ddala amwe senior an expert a driver amwe senior driver amwe an expert ndi muvuzi wa taxi nziruddemu ndi muvuzi wa taxi amwe taxi driver kati oyo atugwirako eddalu nti abaana baabwe nabo bantu abawa emirimu emirala nze nkuge special zezanjija mu ssomero special zezanjija mu ssomero bwe nava mu special nenkola saluuni mbaddeko nezi saluuni nga baziyita bayisima beauty saluuni mbadde ne saluuni 3 nga zikola enviiri n'okusiba enviiri osala abasajja osiba abakyala nze omukazi mutunuulira butunuulizi bw'ati neŋŋamba nonna neepankirako enviiri asibye ze5 asibye za 8 asibye za 10 nze nkutunula butunuulizi bwenti nemanyi enviiri z'osibye hulidde era toneepankirako omutunuulira leero nno aneepanka nga n'enviiri asibye ze3 waliwo n'abakyala ababeera obubi ne bagenda nga balondalonda ebiviiri mu saaluuni nakyo kika ky'abakyala nemanyi kati oyo alonze ennonde alonze biviiriviiri munne byasazeeko byakooye n'agenda nga abirondalonda so kwegamba nti nabo babaleke abaana babatuma emirimu emirala oba nze nkugambye owange namuganya ogenda mu poliisi ekyogamba okuba obulungi oteekwa kuba wa poliisi ye gwe omanyi omusaala gwe bafuna abapoliisi kivumu naawe gwe omwana we oyinza omusindika mu poliisi ng'oweereza ani ku mitwalo 3 ge bafuna owa poliisi asookerwako omwezi guba gwakatandika ne basindika emitwalo 15 guba guweddeko ne basindika 15 ate ne babongeza babadde ku 25 okwo kwe kuli NSSF ne gavumenti ekujjako lwaki wayingira poliisi yaayo yabaye kuterekera olidde isima abapoliisi batambulira mu mbeera ey'okusomozebwa bwetyo bali bubi nnyo
era ne bwoba onyonya bakwana abalayisi genda okwana abapoliisi oyagala okwana genda okwana abapoliisi bali bubi nnyo mukulu yisi mukyala wa kakiiko k'eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights bamuyita Mariam Wangadi Mariam Wangadi yavuddeyo n'agamba ab'ebyokwerinda omuli poliisi batuyambe bakwate abavubuka abalina obubinja obw'abana abagamba mbu gaali mbu protest vote zigenda kukuuma kalulu ezo eggaali z'abakozi ba ffujjo zigendereddwamu ekigendererwa ekyokuba nga bamenya ekyo mune Mariam Wangadi tekitegeera bulungi kyanyina kya mubajje kyekidda ku mubajje kyanyina kya mubajje tekitegeera bulungi ategeererawo ekyo kimaliamu Nangajja omuntu eyasoma ebitabo nga yebisoma tekitegeera ekyo kikazi tekitegeera ekyo kikazi kyanyina kya mubajje batubye ebyobusiraamu batunze emizikiti gyaffe bakoze batya kati ajja atumanyiira Mariam Wangadi naye ategeera agenda agambe mwanyina lwaki abbye ebyobusiraamu ekyo kyekidda ku mubajje agambe mwanyina lwaki abbye ebintu by'obusiraamu batunze buli kintu kyonna kyonna bakimazeewo Amini yatulekera ennyumba 1,000 enajja nankumbya wolaba gunje eyo ebbala yali y'amaanyi oba yagwa oba bali bagita sexe pub enajja nankumbi ezo zonna zaali nnyumba za busiraamu genda wano wa Bakuli genda Bukesa genda kodi Kampala Amini yalekire obusiraamu ennyumba 1,000 zonna tewakyali Kimaliamu Nangajja nga kijja kimanyiira abantu buno obubinja buno lwaki bugendereramu okumenya amateeka mulina okukuuma emirembe mu kalulu ye amateeka agalaba kati lwatagalaba nga mwanyina atubba ebyobusiraamu mwanyina nga babba ebyobusiraamu lwaki tagalaba babbi obusiraamu babumazeewo ekyo kikasi kiteekwa okuba nga nakigumba n'okugumba Mariam Wangadi kiteekwa okuba nga kigumba nga tekyazaala beera kitundwa bugumba bwereere teriyo muzadde asobola kwogera bwakyo ekyo Mariam Wangadi kigumba era okyaba kitundwa bugumba bwereere owagira obumenyi bw'amateeka Isima ate obumenyi bw'amateeka buliriddawa oli bw'avaayo n'agamba nti buno obubinja bugendereddwamu kubanga bumenya amateeka nga bwe bagamenya ddi kyekibuuzo kitwandibadde omubuuzo nga bwe bagamenya ddi kati kiwangadya Wangadi atwale lino obwangadya bwe si ffe twamugana okuzaala kyonna okiraba kitundibwa bugumba bwereere yagambye waliwo abantu abamulumbako olw'okuba ayogedde ku nsonga eyo bamutiisatiisa obulamu bwe buli mu katyabaga lwaki abantu baba batiisatiisa nga bakitiisa kati ekyo bakitiisako ki musayi gw'abaana gwe gumululumira kati ani atiisatiisa ekyo abantu bulijjo bafuna threats ng'ani amutiisa kati ekyo okiki kyekikulu kyekyakula obubi kyekikadde kati okitiiseeko ki ogambye otya kyekikulu kyekyakula obubi kyekikadde kati okitiiseeko ekyo Kiwangadya ye mukulu ulidi kyonna kikaddiye alwaniridde eddembe ly'abaana ali mu makomera nga alwaniridde lyani n'abagamba bannaayo abaana abo mubatwaleko mu ddwaliro nti ogundi tetumulaba saagana kitunula yagamba akoze omulimu gwe naye bano abavubuka bano saagana kitunula sayagala laba abantu bamenya ekyo sina na biseera byakyo ate mukabirira oluvannyuma sina biseera byakyo mukulu yisi akakiiko k'ebyokulonda kakulirwa Justice Simon Byabakama ono baavuddeyo n'atutegeeza nti omuntu wa bulijjo bw'omala okulonda deeka
teri ebyo byakukuuma kalulumbu kakuume si gwe obuvunanyizibwa kakuuma abo ebyokwerinda poliisi ejja kakuuma n'amagye gajja baawo bakuuma akalulu bulungi nga teri akabbye era oyo yennyini ne bamaliriza nga batutegeeza nti intaneti eno yakugibwako mu kulonda okwewala ebiyinza okubeera nga biddirira okuluyisa omuntu tavunanyizibwako okukuuma kalulu ke etteeka ligamba ki kati oyo byabakama yali mubbi wa ttaka bamujja mu ttaka yakuliranga kooti za ttaka kati ebikolimu bimutandise ali sigwe nawulidde bamunyeenya nti obuyigirize bwe tebumala waliwo ababyogeramu imbu nedda buli ekyasoboka kibeera gweokimanyi nti akulira amakomera mu Uganda byabashaija yajja alonda magi mu kkomera yali mulonzi w'amagi ng'alunda enkoko era azaagala nnyo mulonzi w'amagi naye omulonzi w'amagi yakulira amakomera omuntu ayinza okujja nga muyizi nga mukozi talina gye yasoma n'akamu yali mulonzi w'amagi ng'alonda magi era talina buyigirize era buli babireeta nga bibulira awo kati waba abantu bavuddeyo ne baganya byabakama talina buyigirize kituufu ffe kyova olaba tugamba bwe tuli wangula engule buli muntu yenna agenda kuddayo asome kati byabakama babawadde emirimu because of balina oluganda ku banene ne si bayivu olaba ne byakola ne bw'aba ayogera byabakama bw'aba ayogera kufaananira omuyivu nze ndabira ddala omuntu omukulu alina amagezi ng'akola ebintu byonna nja kukuba oluliri lwa bwereere byabakama bw'aba ayogera labira ddala owa P2B class tovudola nti bavuddeyo abantu nga bakompeininga ku buyigirize bwe nti tebuwera ate nga si gwe gusoose kati byabakama muziggyeko tujja kusala amagezi amalala muziggyeko bagenda tujjako internet tujja kusala amagezi batandikira ku YouTube tujja kusala amagezi amalala kozesa bubi emitimbagano anti nkugambye tujja kufuma abakulembeze ne mubavoola ate mutuuka ne mwefuula nga mwe be balitaninga ofiisa mubala bululu kati atuleke ffe buli kimu tujja kikola ffe buli kimu tujja kikola ensonga za byabakama gwogamba abakole ki atuleke si yatulagira ate tatulinaku obuvunaanyizibwa bwe tekuliko mwana we alinda ekijja mukulu yisi Moses Salibebeko yavuddeyo n'agamba abavubuka lwaki mwesiba mu kuwagira omuyaayo oli abalimba nga bw'abasuubiza ensi n'eggulu nga mwerabidde nti jjajja eriiso ly'omukulu ewaddugala we bakola ki weewalaba Uganda etaaga okulemberwa omuntu amanye ensonga z'amagye amagye gano weegali era abasirikale bano weebali wabula batukuumye nnyo nyini ddala n'okukuuma emirembe gwe tumanyi kyekitegeeza nga bakutte wali eri n'owulira essasi nga likola ki nga livuga kati ekyo ekidoli tekimanyi taata waakyo tekimanyi ddiini gye kisoma tekimanyi gye bakiziika olidde kiri awo kati ekyo ekidoli kibebekulu tekitumalira biseera tekimanyi taata waakyo tekimanyi ddiini gye kisoma tekimanyi gye bakiziika kiri awo kyana kya malaaya olidde kati ekyo ekidoli tekitumanyiira omusajja avuddeyo n'abagamba tunuulira ebintu pulezidenti byakoze mu myaka 40 ekyo kati muliko waawano ekyo kisooke kinyonye taata waakyo mwami Bidangisali yakiyamba buyambi yalonda kironde kisooke kimanye taata waakyo kimanyi gye bakiziika kimanye eddiini gye kisoma wano ku Idi
bakitwala mu kkooti nga kinywedde omwenge gwa 75,000. Okiwulidde? Mwe kasita namwe gwe muwagira anywa enjaga. Kati ekyamunywesa omwenge. Ebyo temubiraba temubyogerako. Omusajja n'abagamba nti omuntu gwe muwagira bwe biti ne bwe biti tukuume muzeeyi akumye emirembe atuusiza wano. Ku myaka n'eggwanga wali asooka amanye ebizibu bye byalina. Alyokadde ku by'eggwanga. Asooka amanye ebizibu bye byalina alyokadde ku ffe. Mukulu Yisa. Ng'oli mukambwe nnyo ku bebeko olwono. Tekitegeera. Omuntu atalina taata we, atalina nnyina, atalina wa luganda lwe, kalwaki atumalira ebiseera? Talina taata we, talina maama we, talina wa luganda lwe. Olidde? N'ebiviiri ebyo okubisiba ennyo bimalamu omuntu amagezi. Bireeta ekko, bikendeeza ku buzibu okukutegeera kw'omuntu. Kati n'ekko lirabika okuba nga limujjudde mu mutwe. Ebyo ebiviiri ebyo bisiba, byagala n'obisiba ng'obiwamu tayimu. Ebigambo by'omusajja omukulu oyo byonna obiyisizza mu maaso go. Tekitegeera ekyo kidoli. Oyagala nnyo okukozesa ekigambo ekidoli ekyo kitegeeza ki? Ekidoli kibeera mu kkomera, kiba kidomola. Kati abasibe mwe bagenda ku makya ne bakifulumya ne bakinaaza ne bakizzaayo, kye bayita ekidoli. Oba tukiyite katooyi akato. Okambuwadde. Tulina bakambuwalira. Kisema. Mu wiiki eyo. Eno yennyini gye tuli mu kumaliriza. Dr. Abedi Bwanika yayimiridde ekimaanya kabonera. N'ategeeza abantu nti Kyagulanyi bwe yazze wano teyanvumyeko. Teyatulumbye era naffe tetugenda mulumba. Era abali eyo nga mumanyi muli bankyukakyuka Kyagulanyi mumuwa akalulu. Abedi Bwanika okusabira Bobi Wine akalulu yakikoze mutima mulungi oba eyo defeat. Ejjeeti oba defeat. Anti wejjira kuge Bobi Wine akuwangula buli wa muntu wonna. Kati yazzemu n'amuwangula ogwokubiri, kati amuwangula ogwokusatu nga 15. Eyo defeat. Kati awo abazzeemu n'amuwangula. Bobi Wine tebamwerijjako, Bobi Wine tebamwepankirako, Bobi Wine tebamukyokooza, Bobi Wine tebamumanyiira, Bobi Wine tebamusongamu. Tasongebwamu, tamanyiibwa, taddibwamu, tomwerijjako, tomumanyiira, tomukangakanga. Kwegamba Abedi kye yakoze yeekubye mupiira munda. Talina kyasobola oyo Abedi. Alinde ekijjamu nga 15. Nga 15. 15 Januari alinde ekijja. Abadiefu beekuŋŋaanyiza ne bakiika embuga ku lunaku mu wiiki eno yennyini. Era eyo gye bayanjulidde ekibiina kyabwe eri Obuganda ng'abasajja abagundiivu mu byobufuzi. Abagundiivu abaliridda wa? Abasajja ba Mpuuga bazimbye ekibiina. Kati oyo Mpuuga yansanga mu byabufuzi. Nze kennyini sinnafuuka mugundiivu. Ate ayansanga mu byobufuzi afuuka mugundi. Adayinga enviiri ze nakweyerusa. Oyo adayinga enviiri ze nakweyerusa. Oba n'ekigambo mugundiivu takimanyi.
nze yansanga mu byabufuzi ne ttiimu yange feke nje tunafuuka bagundiivu ng'ate gwe yatusanga mu byabufuzi ofuuka mugundiivu Mpuuga alya mmere ki tugigaana abaana baffe alya mmere ki tugigaana abaana baffe Mpuuga yansanga mu byabufuzi nze Zakariya Munakayiba Mukyabaayi Zaaka Luba Kyoya Civilian Major Umar Webugoloobi yatusanga mu byabufuzi so bagenze mengo era Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abaaniriza bulungi ebimu ku bigambo bya Katikkiro byasinze obbakuutira we kubanga bazannya ebyobufuzi ebya kisajja kikulu beewale okulumbagana bineno ebyokutondawo eggaali tibeeyisaamu eggaali yo naayogedde kino oli ayogedde kino byonna ebigambo ebisongofu bwebityo era n'agamba nti ono bano bonna bwe mbatunulire wano ba DP baali bo DP nababeerako mu nupu naye omuntu bw'avaayo n'ava mu kibiina ekyo si musango so Katikkiro ng'agezaako okubakumamu enjiri egamba nti mulina okuba obumu nze mwami Katikkiro yangoba ku TV ze sikyalaba TV ye sikyawuliza na rediyo ye Kabaka bw'alisiima n'awumula ndiddamu n'endaba BBS ne TV mwami Katikkiro ayonoonye nnyo ebyobufuzi bya wano ng'ate tabitegeera tabitegeera ebyobufuzi niye adobonkanyiza ebyobufuzi bya era abantu ke bali kakasa nti ensi yakoowa Katikkiro nga Kabaka asimye n'awumula baliraba engalabi na biki ne baga bulijjo badde bakiina mu kiine mwami Katikkiro azze akukuta n'akabonda ako ak'aba Mpuuga naye kamulemye era agudde nako bantu be abaddenga abadde abatembeeya Katikkiro adobonkanyiza ebyobufuzi ono mu Buganda ng'ate tabimanyi Katikkiro adobonkanya ate ebyobufuzi ye ateesimbawo olidde abidobonkanya yawaziwooda gw'olaba ekyatuuka ku Medi Nsereko Sebuli be Bungereza yali e Bungereza abaana baayo ne beekalakaasa ne bamugamba lwaki mugaana Kyagulanyi ku leediyo Medi yabaddamu atya Buuza Mayiga omanye ekyagobeseza Medi ku CBS wadde yasangiddwa yeegobye yeegoba tagenda kudda naye Medi lwakuba yayita Mayiga nti Buuza Mayiga lwaki yamuyita ow'ekitiibwa Katikkiro yandigambye buuza ow'ekitiibwa Katikkiro naye ensonga eyagobeseza Medi kati Katikkiro akugoba ku Katikkiro yawandiika abakozi kati ku CBS yagoba abakozi ya buli kimu kyonna kyonna kyova yaba nze TV ye Kabaka bw'alisiima n'awumula njiddamu n'enjiraba eyo rediyo yali yange CBS nga kwesiva naye Katikkiro yagingobako basooka ne batugoba nako waliwo pulogulamu bagiyita Paalamenti yaffe mukulu Yesima bw'otunuuliramuko ku byali mu debate y'aba president nti Muhammad Nsereko ye yabikubamu ebituli n'agamba eno yali quiz teyali presidential debate okusinziira ku ye ensonga nga bwe yali aziraba anti ye nze nkugambye Muhammad Nsereko asooka alongoosa omumwa gwe bwe gulitonyuwa alikola kyova buli kimu kimulemye lwa mumwa ate n'omumwa ogwo ayogera nnyo n'ekitasaana kwogerako kati omumwa gukendeezeeko ajja kwogera ebinyumirwa abantu naye omumwa gumulemesezza buli wamu gumulemesezza amaka gumulemesezza Paalamenti gwamulemesa okwesimbawo wonna adobonkana kati budobonkanyi amaanyi gonna agateeke ku mumwa gwe bwe byali mu debate byakunyumirira walaba nga debate yatambula bulungi nze Kasalimu ogwempagira era yanyinyonyolera bulungi nnyo
nsonga kyeze enkulu z'ogamba nti yayogera ku nsonga eno n'eno nze buli Uganda nze buli kyeyogera kyonna kyanjira ki kati tosobola kundeetera gundi ono abadde owange owa FDC Nandala Mafara adobonkanyiza ekibiina olidde adobonkanyiza buli wamu Busoga Growers Mulemi alitobonkanyizza n'amaka gamudobonkanyiza olidde ng'oga nti anaatereza Uganda wadde yaliko mukama wange FDC yagitunda Growers ey'emmwanyi Busoga bamuli bubi alidobonkanyiza amaka gamuddukako olidde ng'anaatukola set agent wa Museveni oyo. BTN Media Beyond the Newsroom olunaku olwaleero tuli ku parking wano Kasubi oyinza okuba nga weetaaga okufunayo ekyokunywa okukyakalamuko n'okweyagalamu osobola okuyita waate mulayo olunaku neero kutambulira bulungi nnyo ddala ndi n'omukulu Ismail taata w'abaana lwaki tetusiibula abatulaba ate ne tuddingana olunaku olulala empozi akasembayo nga 31 tugenda kusabira ggwanga 31 December tugenda kusabira ggwanga wonna ffe bw'aba Nuupu terigenda mu nkuuka ebyo binkuuka nti nkuuka tetulinaayo teriyo agenda mu nkuuka ffe nga 31 kusabira His Excellency Bobi Wine n'abasibe ne bannayuganda ebyo terigenda mu nkuuka olidde eyo enkuuka twagigobye abalala bagendeyo neffe buli wa Nuupu buli wankyukakyuka tajja kuba mu nkuuka mubeere bulungi oyo abadde omukulu Ismail Lubega nze Deni Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli n'abali ku Deni Exclusive byonna gye mutusanze ne mutulabira mwebale nnyo mwebalire ddala banywanyi muzikirize mbateere wano eno sijja fuuka ate munnanga abatagala va mu ntebe nga bazituddemu sekita kitava ku ssengejjero mwattu ate kifuuka wankindo mbere bulungi mweraba Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.